Naddako nga muŋŋamba nti Seggirinya Muhammad yalinnyanga ennyonyi buli kawungeezi okuva mu ggwanga erya Netherlands n'agwa entebe ku kisaawe n'avuga emmotoka n'agenda e Masaka n'atemula abantu ebijambiya. Buba tebunnasaasana n'agivuga mangu akomewo nga tebannamulaba agirinnyaddeo mu ggwanga erya Netherlands naye ng'ate akawungeezi alina okukomawo era atemule. Kubanga ffenna tukimanyi nti ebijambiya bwe byabeererawo e Masaka, Seggirinya Muhammad yali mu ggwanga erya Netherlands. Kakati gavumenti okujja erinnya lya Seggirinya Muhammad ku fayiro y'obutemu naye nga tennazuula kabondo k'abantu be yali akozesa kutemula. Kubanga yali tayinza kubeera nga ye mutemu ng'ate ali Netherlands naye nga buli kiro batemula. Ekitegeeza ayina akabinja k'abatemu be yali akozesa. Ayina omuvujjiriza eyali amuwa ssente era waaliwo ekigendererwa ekikusike. Kakati erinnya lya Seggirinya tolina ddibalira nnyo ku fayiro naye tunoonyezeeko amannya agaali galitambulirako. Omutunduzi w'envunza omutuufu y'oyo ajjirayo ddala ekibondo omutudde obugina. Kubanga bw'otundula envunza bino by'olaba bitulika eyo si yeebeera envunza. Envunza bubeera bugina. Obugina bulerebwa kibondo. Twebuuza wadde Seggirinya ono gw'olowooza nti nvunza yavaamu naye kibondo n'obugina byebiriwa n'ekigendererwa kyali ki? Era bw'omala okukizuula nannyini kigendererwa ekyo oluvannyuma lw'okufa kwa Seggirinya ye yakikomya tasobola okukiwa omuntu omulala kubanga ye akyaliwo nannyini pulojekiti. Ate ne Seggirinya be yakozesanga okumutemulira bakyaliwo. Bw'oba wali onoonya ggwanga litebenkedde, Seggirinya si yabadde ekikulu mu fayiro eno wadde nga yafudde, naye tunoonye ba alayibe mu kutemula abantu ebijambiya e Masaka. Toyinza kujja linnya lya Seggirinya ku fayiro eno naye nga tonnategeera babadde beezungululira ku lutambi lwe. Awo obeera toyina ky'oggyeewo oba obeera toyina ky'okyusizza kubanga Seggirinya alina abaana. Seggirinya agenda okufa ng'agaziye. Kati abaana ba Seggirinya tubayite baana baani? Baana ba mutemu oba baana ba mugenzi? Maama wa Seggirinya tumuyitaani? Maama wa mutemu oba maama wa mugenzi? Ku mwenna abajja erinnya lya Seggirinya ku fayiro eno tekuliko ku mmwe n'omu gwe yattira muntu. Seggirinya be yattira abantu nga bwe mwagamba kubanga ye yali main suspect ku fayiro eno be Masaka. Wali abafuuka bamulekwa, wali abazadde abafuuka bakitagenda, abakyala bafuuka bannamwandu, abaami bafuuka bassemwandu. Naye wakati mu kubanoonyeza obwenkanya main suspect afudde ate obalese mu bbanga then abaana ba Seggirinya basigaddewa. Tugguse ensonga eno either tukizuula oba baana ba mutemu oba baana ba mugenzi. Maama wa Seggirinya oba maama wa mutemu oba maama wa mugenzi. Eno ensonga tegenda kusigalawo mu bbanga kubanga eggwanga tebalifuga nga kibiina kya Niigiina. Nti Chaiman wabba abakyala obusente bwabwe bwafa nga bamwejjeereza ngo baba byesonyiwa gwe ate babeera bakyabanjani. Okufa kwa Seggirinya tekuyinza kuzikiza fayiro nnene bweti etuddeko okufa kw'abantu kubanga n'okufa kwa Bin Laden tekwalemesa Amerika kunoonya kabinja ka Bin Laden kubanga ojja kwesanga Bin Laden gwe babalira nti yatta enkumi n'enkumi z'abantu ng'emmundu eyiye gye yeefulumirizaamu essasi nga temwafuluma mu masasi gawera 5 nga gatemula bantu. Naye gwe bagamba yatta enkumi n'enkumi z'abantu yatumanga. Kitegeeza okuvaawo kwe kukyayinza okuleeta n'okuwoolera. Bw'omala okumuggyawo noonya n'akabinja k'abantu baabadde akozesa
mwe muba mukakasa nti Sseggirinya ye mutemu eyali e Netherlands baani abo be yali akozesa abaali bamuwuliriramu okumutemuliranga abantu buli kiro b'osuubira abatagenda kuwoolera ng'ate okufa kwa Sseggirinya kwava kweyo ssaga olw'okumusiba ne mumulemesa okufuna obujjanjabi. Tunoonye ekibondo Sseggirinya kye yakozesanga, tunoonye bapatana be in crime okuva ku muvujji n'abakwatanga ebijambiya ne batemulanga abantu nga tebasoose kubasannyalaza. Eno fayiro temugenda kugijjawo okujjako nga muŋŋamba nti okuvaako kwa Sseggirinya ku fayiro eno kye kigenda okumuyamba okugenda mu jjana. Otherwise erinnya lya Sseggirinya si erikyali erikulu ku fayiro eno naye rikulu kubanga lituddeko amannya mangi ag'abakyali abalamu abasobola okutemula. Tubanoonye kyali baddoke. Singa Sseggirinya ye yagendanga buli kawungeezi ne yeetemuliranga, naye nze naawe tukimanyi nti Sseggirinya ebyo byabeererawo teyalinga mu ggwanga, yakozesanga baani b'otayagala kumanya, yatumwanga ani gw'otayagala kumanya. Era lwaki kibatwalidde akaseera katono oluvannyuma lw'okufa kwa Sseggirinya okulaba nti erinnya lye terisaana mu fayiro eyo, naye ng'emirundi mingi twabalaajanira ku Sseggirinya waakiri mumuwe ebbeeyira emisango gisigalewo agenda jjanjabwe ne mugamba nti omusango Sseggirinya Muhammad gwaliko gwa Naggomola eyali tasaana yadde okujjanjabwa. Omusango gwe yaliko gwa Naggomola, tewaliyo musango gwa Naggomola ng'oguliko bw'omu. Nkiddamu kizibu okusanga omusango gwa Naggomola nga gulimu okutemula omuntu asukkamu omuva ku ono Naggomola. Banyiize balwanidde omukyala n'amukuba akakumbi, banyiize balwanidde se naye ekintu ekyali constant buli kiro okumala omwezi mulamba, omusango naawe ne gukukanga n'ogamba Sseggirinya ne bw'aba alwadde teyeetaaga kugenda kulaba musawo kubanga omusango gwaliko gwa Naggomola. Tewali musango gwa Naggomola, fayiro ezikizibwa olw'okubanga agibaddeko afudde ng'ate guli ataakiti ku buyeekera. Tunoonye ekigendererwa kya Sseggirinya kyali ki? Ani yatumanga Sseggirinya? Era ne Sseggirinya baani abaamutemuliranga? Abatemu baba nga bakyali ku nsi bayinaayina, nga neeyabatuma akyali ku nsi ayinaayina. Kaakati tutte ensigo, temugenda kuggalawo fayiro eno nga tetunnatuuka ku butuufu bwa nsonga, nga tetunnamanya ekigendererwa kya Sseggirinya kyali ki, nga tetunnamanya baani abaatumanga Sseggirinya, era nga tetunnamanya ye yali omutuufu, ye yali omukyamu, kubanga Sseggirinya agenda okufa nga suspect, nga si convicted. Tosobola kuwa mulambo gwa Sseggirinya kisa ogenza okusinziira ku byendaba yatemula ng'omulamu wamumma ekisa. Kaakati waakiri tunoonye ekituufu ku lw'abaana ba Sseggirinya, tumanye baana kibe tugenda oddiiringa nabo, kubanga era embwa ezaalambwa siwulira nkombwa ezaddekanyo. Sseggirinya bw'aba yatemula abantu e Masaka, abaana be either tubanakyalinge tubakuze mu nkuze entuufu, naye teweerabira nti omuntu tebamufaanana mubiri, omuntu bamusika musaayi. Y'ensonga lwaki yeekolera itongwa ne bwentanka n'omwana tebansalako kanyama, wabula banzijjako musaayi. Kakati tumanyi baana bano betugenda okukuza baana baani, tuyina okutuuka ku butuufu bw'eno ensonga. Sseggirinya takyetaaga kisa kyammwe. Bw'oba okakasande ekifudde tekibeera na mugaso, nga naye bwe wakirabye nti tekigenda kukuyamba mu kunoonyerezaakwo, ekifudde saagala okikwatibwe kisa, naye kituyambe okutuuka ku butuufu obw'ensonga. Kituyambe okutuuka ku butuufu bw'ensonga eno. Temugenda nga kutemulanga baganda baffe, bagende nga mubakookeddeko ebinene.
kyokka wakati mu kunoonyereza oba baaliko ebinene nta oli yafa oyo erinnya lye liveemu mu fayiro. Seggirinya yali ku nsi nga takyaliko bwomu, yali amaze okwalula. Seggirinya yali ku nsi nga takyaliko bwomu, yali amaze okwalula. Seggirinya bazadde be bonna baali tebaggwawo, nnyina yaliwo. Kakati tutuuke ku butuuku bw'ensonga, Seggirinya yali mutemu teyali mutemu? Bw'aba yali mutemu yakolagananga na baani? Lwaki obaggalirayo yakolagananga nabo? Kuba wamukonfaminga nti ye yali main suspect mu musango guno. Lwaki omujjako ng'amaze kufa? Lwaki owa omulambo mmase ng'omulamu bwe yakusaba mmase tewagimuwa? Kakati kyekiseera either tukyawe Seggirinya omwoyo gwe oba tukimanye nti Seggirinya yafiira bwereere, yakutukira bwe ne tebigenda sigalawo mu kkubo baaba. Museveni, Dr. Andrew Takome Kayiira amala okufa ng'omusse, abaana ba UFM wabataliza, nga watuuka n'osindika Kazini yali ame komanda mu biseera ebyo, n'agenda n'atemula abaana abaali mu UFM erira, nga n'abamu yabasibira mu konteina ne baziyira n'awunzika nga babaziise mu ntaana ey'ekikungo. Bw'oba watta Kayiira n'otasonyiwa lutambi lwe, mbuulira Seggirinya ne yakkolako obuyeekera butyo. Afa atya ng'okimanyi yali tali mu ggwanga, ate ye n'olaga nti erinnya lye livudde ku fayiro nga tetunnanoonya baani abaali ekwatangako oba bye yakolagananga nabo, oba okukwatibwa kwa Seggirinya ekigenderwa kyali kyakumutta. Nga bwe yamala okufa erinnya lye terikyetaagisa kubeera ku fayiro eyo, kuba twabalaajanira nga Seggirinya akyali mulamu ti mumutuwe tugende waakiri tumujjanjabe. Ne tuva mu mateeka ne tufukamira ne tubasabisa ekisa, ne mutugamba tasaana kuweebwa mmase yonna yatemula abantu e Masaka. Mu kukwatibwako ekigenderwa kyali kyakumutta, kuba tulaba okuva lwe yafa erinnya lye mwagamba ku fayiro kati ne bwe livaako. Anga yali tayinza kubeera nga ye mutemu ng'ate ali Netherlands, naye nga buli kiro batemula. Ekitegeeza ayina akabinja k'abatemu be yali akozesa, ayina omuvujjiriza eyali amuwa ssente, era waaliwo ekigendererwa ekikusike. Kakati erinnya lya Seggirinya tolina ddibalira nnyo ku fayiro, naye tunoonyezeeko amannya agaali galitambulirako.